tukwaniriza ku There is Still Hope chano yesubi. Kale tuwalamusako mwena abali ku mukutu ogwa There is Still Hope. There is Still Hope 2 Teach Testimony mwe bali kubaayo nakuzomeza 25 omwezi guguno gwa kumeka gwa mwenda 2 banayi anti katira kukyagundidde eri expire yaweddeko batera mu extra nakumeka lumu olwadde olwa 25 kati Katonda kyayagamanyi lunaku naye mukama akugira nakugira nobango kalola atamanyi lunaku lutuufu lwagenda kuddirako oyo aba Katonda namunagani yatugamba tamanyi lunaku tamanyi lunaku temanyikidde ye mwenyini yeka yagamanyi ewe kyawandiika kale mukama tukwebaza ffe bakuba obukeseza bikyali balamu kitiibwa kyo n'amatendo mwe mutukuvu yange otuluŋŋamye mu Kristo Yesu omwana wa Katonda wantusabidde amina nange mbalamusizaako mwena mwena abasubiddwa kukya mukama yeebazibwe mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu amina. Kaakati kitundu kyaffe kisooka ono bamuyita yeeyita King Igwe be bamu ku batambuza nnyo enjiri y'okukwakulibwa kituufu nnyo nga bagamba ng'ennaku z'omwezi wakati wa 23 mu 24 agwa mu Uganda tekyadda nnyo okukomonyerwa kubanga kyali mu Luzungu ekituufu eno twalya nnyo fiizi ne batono ababadde bakigoberera abamanyi ku Luzungu abo naye we tugenda mu South Africa eyo n'amawanga amalala bo babadde ku bunkenge bwennyini obuwedde emirimu era abantu mbu batunze ebibanja batunze amamotoka gaabwe abantu balesewo emirimu gyabwe abantu basiibudde baboosi baabwe mweraba tulabagane ku lunaku olw'omusango nga wagutusalira nga ffe tubasalira anti abantu be bajja salira ababi ujja tuula wamu ku ntebe ne mukama waffe nga batusalibwe nga babasalira basalire ne bamalayika ab'ekizikiza omusango kituufu nnyo ekyo kaakati abantu bakanyiza kulinda nga tebalina kebala nga bannyini kubyogera balabikako ng'emisinde gyatutedde omu yabagamba ajja kukola live kwa 23 tajja kubeerawo ne live yalabikako nawe bamukomyawo leero sero olwokutaano bamukomyawo leero se bakola adress eri eggwanga lika kiki bamubuuzi kiki kyabaddewo n'abika notification agambe ababuulire tomanyanga waliwo enkyukakyuka naye namamu babasiru omuntu yabalimbi aye amuddemu muwa amatu yinza okubaga emistekinzemu amubamu ekizibu awo ale naye nemba muwoleza ate naye kati mbazira ku saidi endala saa zino yalibadde ali eri ali mu kweninyiza Katonda bate awolereza ekintu kyamanyi nti kifu abo kati bali mu kukola ssente bali mukomyawo paaji abo bali mukola ssente awo bo bakoze ssente mu emirimu gyaweddewo mwalidde saving abantu balidde zi saving zonna talina galekera ssente z'ebbanka kakati era nga bakomawo ng'ateera mubawa simanyi platform oba nga mwe mubawa amatu mubasonyiwe muntu watagane buto mukama jaleta message endala kata mubeera baana bakubula namu maliriza mazima mubeera baana bakubula oyo nalikomawo gawana muntu naye ate n'okwenenya abapapi yali badde asooka genda kwenenyeza mukama okwenenya kulimu emitendera kituufu nnyo osagede era abasumba abo bakola ensobi nogwo mulaba mangu agirawo mu kamera oba kubukira sooka neyeyawula kaba n'amuwa guidance engeri yayinza okwenenyamu okwenenyako ne kuyamba bangi nebanga bujulizi kale leka tumukuwe ono Mr. Igwe ng'agaba naye
musaasire obutali butuukirivu ekintu kyatabuse naye gulawo yaggaddewo fellowship ye abantu Mukama yali yamugamba abantu bagire bagende beetereeze n'abasange watwala naye baddayi otosoma bayibuli gwe gajja nakuliisa omusulo gwo mu dakiika zijja kuba 6 tukomewo. Yes, greetings and good morning, beloved. Yes, once again, my name is King Salem Igwe, and I'm here with all humility to apologize to everyone who have had me promote Brother Joshua's 23rd, 24th date of September rapture. I state here, like I stated before, that the date was not given to me. I only believe the man who claimed Jesus told him. I know I've received a lot of attacks from people for claiming that I have seen the date of rapture in the Bible according to Haggai 2 verse 18. I want to admit that that was erroneous. I knew that scripture was not talking about the rapture, but to me, because I had a date, it sounded like it coincided. As I apologize, I am glad that I preached repentance, and I know many have repented. What I will say to those who have repented is, please stay growing in God. I hereby detach myself from dates henceforth, and I look for his coming at any time, and that is what I will advise, that we should also look for his coming. And I think that is what the Bible talks loudly about, inasmuch as there are revelations that points to sign. But I agree that in ultimate, we just have to look inwards, for the kingdom of God is in you. Therefore, I ask to be forgiven. I repent from every error about this, and I henceforth will no longer further promote this rapture narrative of dates, but I will keep promoting the coming of Jesus. As a means of getting back on my feet, I am going to be away for self-evaluation and a personal sacrifice on the altar of mercy. I went into some days of prayer, and I chose to do this today, the 22nd, which is a day before the proclaimed dates. I come to say I'm really deeply sorry. Am I apologizing that Jesus is not coming? No. I'm apologizing for being part of the people who promoted the date. Do I believe Jesus is coming? Yes. Do I believe he's coming tomorrow or next? I refrain from commenting on that. I believe that he is coming. If it doesn't come tomorrow, I know what havoc it will do in the hearts of people who have believed in a date. So therefore, I want to say, please, it is better to know God experientially and not by what even we, the pastors, preach. As we speak, go back to his word, and his spirit will teach you. So please, I'm sorry. And to all of you who have believed Jesus, please keep growing. Seek more of him.
To all of you who have doubted, please don't use that doubt as a yardstick to stay out of faith. He is coming at any time he chooses. And I pray that he might find us worthy. Thank you, and I hope this message is understood clearly. I'm not denying having believed what I preached. I believed it. But I also agree I might have believed it in error. And I'm glad that the scripture is being fulfilled, or will be fulfilled, that said, if it was possible, the elect, the very elect, will be deceived. That means the elect will not be deceived. At some point, the light will come to them. So if this is an error that was almost getting me and many others deceived, I denounce myself from it. I'm really sorry. Yesterday, I was led to close up the fellowship I always had, as prompted by the Lord when I prayed. So I realized I will stay down from congregating people, which I have not done for a long time. Why? Because I need to first minister to myself. The Lord bless you. Stay well. Till I come with you, come back to you anytime, I will preach the gospel of salvation and of his coming with no attachment to particular dates. Thank you. Kale, gowe n'abadde tugoberera ndowooza omwewuliriddeko. Oyo yali wa ku lusegere nnyo. Baita, nakuzimu baita bakukiddo. Bakukiddo. Mwaba abadde batambuza enjiri ey'ennaku z'omwezi 23 na 24 ey'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Nga baayogera ebigambo abo. Kintu bakiwagira nnyo. Mbwe abawakanya brother Joshua agenda proving wrong. Kakati oba who is wrong now? Sitegeera. Naye Mukama asase ogaye brother chabagala mukoleta lwakumeka siri lwakuna bamuleeta lwakuta tulabe ebintu bino tomanyanga addemu abasiike jagamba kakati eriyo January ate obunkenke buddemu komewo yamugeza nemukkiriza byabagamba ebikwatagana n'indapucha mubiwuliriza puze nga abalimba ate birala ne abagamba okomawo ate kati what are you going to clarify? Kakati kuluna eno Israeli Mukama yandaza Israeli ngegenda kwefunira obwetwaze n'obununuzi era bagenda kuba bulungi bagenda kufuga sitaani oya abasitaani kalala takola bino bitabaawo ogwo bagubulaza devo ogwali kubulaza gwanoba gwakyama kati gwakuba embaga kati muli babiri kati emizimu zezaali emperekeze zezikulimba kutuma egyo naye ekyo kino ekyabaddewo kituwa ebyokuyiga bingi kituufu nnyo ekisooka eriffe oba erimmwe bwe baalimbye kirina okukikuyigiriza ki nti toddamu kwesiga mwana wa muntu bwe kiri okusinga ekyawandiikibwa kyo kituufu bantu bava okubyawandiikibwa tetubaga bannaye no one knows the day ebyo yali abyogera baali ab'ensi abatali naye kakati ffe abaana be atubikulira tugambako Katonda kyona yekyanga buli ssaawa mutemanyi byawandiikibwa zibangamba shut up ntugwe sirika muze simanyi bya Katonda manyi bya Setaani ebyo bitegeera nnyo nibagamba kale atulabe ffe tutadde waaga gabaira abiri naye oyo yali Setaani yabagamba namwe temwamutegeera yabakuba enkyukwe aye Bayibuli egamba yeefuula malayika aw'ekitanga kati olwo kyeka brother Joshua bamusanga ali offside
Namutega. Namugamba nti watu ayagala Mukama Katonda yenze. Owejje. Bagambe. 23 nzijja babiri. Beteketeke. Naye najja. N'atugamba. Ffe ne tubigaana ne tumanyi abakolerako sita ne tutegera nti oyo watu wafera. Kituufu bamuyita afere. Kati mmwe namugamba Mukama saasira. Ng'okozi bannange Mukama. Tunga abadde mu kwetukuza. Nekasa nomala omulinnyako saawe. Saawa zino balina obusungu bwabwe. Ate yagambyeko. Abantu bagenda, let me tell you, abantu bagenda abantu bali disappointed. Abantu bali confused. Tebamanyi kiddako. Kaba badde ne bu saving bw'obuwera bubwabulidde kivubi. Ogenda tandikira omulimu tolina. Kaad oli yakufera yetabiriko. Ate kati ngabirika. Uyo ali kudda. Akomawo. Ajja kudda. Mwe mwenna abatakwakulibwa mubeere bagumu. Abantu bagenze. Mubeere bagumu. Akomawo. Akomawo adda saa yonna. Ekyamulemesezza ndowooza. Bamalayika babadde bize. Nga bali mu kukola. Wabadde bakola homework. Nekati ba heavenly work. Kakati mulindeko. Ayinza okujja mu December awo. Mazaalibwa ge. Tuzaalibwemu naye. Kituufu nkulaba. Biraga obutwinizi biki obwo buli kukola ssente. Bwe bunyumirwa bwasomba buli yafuna okwolesebwa kwa sitaani. Butano yaabwe. Buyatula n'aloota akawunga baleeta mubali kwa farminga professor. Birakomekereza nga ekyo ekiba farming. Nga professor yaba farming nti bafu. So kituyigirize nti toweesiganga kigambo kya muntu n'oleka ekya Katonda. Oli ekigambo kya Katonda n'okubeera ebigambo byo. Ati bino biro Paulo yatugamba amantu gajja siwa abantu. Gajja basiwa baagala ebinywi bye banyongera. Enjiri eyo gye baagala kubanga emitawaana mingi mu nsi. Abantu baagala genda. Jaga kati abanja genina ga billion. Ne balo nene nyana Mukama nansanywa nantwala siba kiwedde. Nene tukuza Mukama ne muswama. Kiwedde. Na nyingize eggulu lye. So ebizibu abantu bye balina bibaleetera desperation. Kati omuntu wajja n'abanga alabika alina ka solution k'ebyo ebibasombuwa. Ne Katonda bamuvaako. Okumanya sitaani muzibu. Yagenda n'anyikiza doctrine eri n'olabira ddala mbu ng'agiteeseteese bulungi nnyo. Muganda wange Lapucha yatambula okuwakulibwa enjiri. Bano abantu bali ku bunkenke. Ne babusala ne buzunga. Bayana abazungu betulowooza nti balimu akategeera akatinitini. Nabo babafera. Ne babakwatiramu. Nabo ne bagitambuza. Bakole mu China, nange nabo ne babirabako. China tebakozesa na Google. Tebakozesa Google. Bali ku byawe birala nnyo. Tozi TikTok. Naye bakozesa WeChat. China. WeChat. Kalale eChina bayinza n'okukwata gwa bitambuza. Lwaki otambuza ebintu ebyo? Ize system mwe yateeka amakanda. Kozi yateeka omwe headquarters. Headquarters bya ebiryo. Yeyo. Kati bo balala nnyo byo wakati bato. Era Abachina balokole naye batini. Kituufu. Aye n'okusinga oba abali abasinga tebali mu China yennyini baavaamu. Bali outside China. Ate abalimu bulokozi bwabwe bwakwekweka. Tebirina nnyo freedom nga ffe wano. Nti mujja teekako emiza muwogana ekiro kyonna. Oli jiniping ayinza n'okutta. Balina kuba ng'osinza gundi. Si ba Buddha? Ba dragon. Nti yensi sitaani gye yeeroboza. Nga Mukama weyeeroboza Isirayiri. Naye yeerobozaayo China. Baana be. N'azaalibwa mu China. China n'aba olubuto.
kati nga Mukama oyasindikako Yesu mu Africa kati ne Sitaani bamusindikako mu Africa mu Nigeria teje bamusindika omwali omwo baba mu Africa be batukwatidde akati mu Nigeria oleta ki South Africa muganda wange wafu nnyo wafuddala so banaye mwesige ekigambo kya Katonda okusinga eky'abantu kituufu nnyo ekitegedde ekyokubiri ulira n'abo abatwadde obunabbi temulina maximum authority over God kale bwe nojja nologera n'obuyinza obuyitirivu obusekulumye n'obwa Katonda bantu abalage nti oli 100% more than 100% sure omanyi kati fe aboogera ne Mukama tulina okubabuulira mukakasa ebintu bino yabawa 1 billion assurance kati fe abali kumpi ne Mukama naye ne 0.01 teyalabise omanyi okubeera mu negative assurance kakati naffe bana wewa tulina okuyaayana okuweereza Katonda bwekiri era twaganya obikula ebyama by'obwa Katonda byatulaze naye tubeerengako abeegendereza ekyolumu akiri ekigambo wekijja sooka okikwate ne Bayibuli okipime olabe wekiba kituukagana n'omutindo gw'ebyawandiikibwa ddiini kireeta eri abantu naye ninawe kituwa kiraba kiri ku bikukujju kiri mu mpale z'aba 7 mpanvu si mpanvu nyimpi si nyimpi kati ogolabanga minzaani yeekubira nga kifu niba gwe walaba nti kigenda kwanjula eri ensi yonna era abantu bagenda kuwa amatu n'osigala ng'okola ki ng'okireeta so bannaffe kibe ekyokuyiga obubaka bw'oleeta olina okukakasa nti buvudde eri Katonda okakasa otya buba bukwataganira ddala n'ekigambo kye so yeye rapture nga wekyayimiridde tujja boogera update naye nga wuuyo promota wetuba tuzenga mu byensi oba ebyawano bebo be bagundi ba Abitex bakikofiira kakati Abitex wa Lapucha atolooza ekivulu kimusaze ekivulu amazzi gakulukusiza obutebe venyu nejjula emiwoobe muganda wange ali eyo yejjusa nga bannaye saamanya musaasire akuba owuwe awumbawumba temubakuba nnyo mubasabire saa zino state gye balimu yakutabulwa batabuddwa dda bwe tunaabongera emisumaali tujja kubanga ate abagamba omulabe nti bewatuma tubakuwadde bamalirize obwiki tetukyagala twagala baluganda basigale nga bakomawo eri Mukama waffe ebyo bibaawo atalimbangako bukyazaalibwa gyabasooka okukwata ejjinja abakube omugambo agubasabule gwe nga bukyozaalibwa tolimbangako walina omulundiro ogwo tulina okukanga ejjo nkebera mu WhatsApp zo zonna biki obayisizaamu eggaali bwe bakubuulire zino essimu zigenda oyituyingiza geyeera namaddala omuntu akukubira omugamba naatera okukutuukako ndi wano ku piki wayogera nalaba ndi wano ku piki bwe towulira empeewo nzija naye ng'ali waka onaga hello praise God how are you all you are oga n'olimbirawo oba social media ekulaga nti buno obuntu tuba tulimba bwamu nnyo butono nnyo obwo dala wange mu maaso ga Katonda ebyo byonna byenkana
kale katutolemu ko katono wetukomawo tukomewo ne omusumba mukuye atati abakulu tati abiduduma yabayisizaamu eggaali mumuloza akazi bokka bebonoona bebalina okuba nga abadivorcingibwa ate mwagasajja singa tukeberayo ko mwenayo banna ebwerwe oyine bisumba mwina abaana baliyo mwabakweka musirise nnyo olumanga mutane ko orphanage let us adopt tulabirira abaana oleta babo naye bannange kale leka tukomewo mu kitundu kyaffe ekyoko webale kulaba There is Still Hope okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15 osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com eno ye There is Still Hope channel y'essuubi.